Mu lulimi Oluganda nandigambye nti President w'eggwanga yakituusizza ku Catherine Kusasira. Tekikoleka mutiitiizi naye Catherine kyamutuuseeko kiki abaffe omukulembeze w'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abwatyo yagenze maaso n'okubanga mu Luganda olutuufu ndowooza akuba ekimmooni omukyala Catherine Kusasira. Era bino byabadde wali eri Masaka naye Masakatikati awo omukyala Catherine yabadde asitudde eddoboozi ng'era mweteefuteefu okwogera ensonga ze mu lujjudde. Buzibu ki era bigambo ki ebyamugambiddwa? Oli ku Mukutu Viki exclusive akuweereza simulala bampita Viki. Bweri nkola yange video nkusabe soko jimpereka like gwe mkwano gwange buli likinga video kiyambako information okubeera ng'etambula ate video netuuka ku buli muntu sekinoomu agyetaaze. So n'olwekyo likinga video etuuke kwoyo ayagala okugifuna. Tena toyungako mbutongole nkusabye subscribinga bw'oba omaze okusubscribinga kwata mukade kajja mu kigambo personalize okateke mu kigambo all wegambira turn on that notification bell buli kimoja kifuna bulungi buterevu. Kaakati nkoze ne jiro ku kamera so nga ate Hajjati Kaloddo mulombi wadduwa kulwa mwena abalina ebizibu ebyenjawulo. Tusooka tuwulira akatambi kano ate nzije jempadde emirimu naye naawe okimanyi kubanga ekiwandiiko nakireeta gy'oli naye neyanza nnyo neyanzeege kubanga otuwagidde naye nnyina nyiike ng'omuntu presidential advisor okubanga I can't access you. Kale bagenda kuleeta His Excellency neyanza wanje omukaaga wakati awo kale Catherine kale His Excellency goli mugaga leka abantu bebo ekino kiwala kigaga mukireke. Oyo ye mukyala Catherine Kusasira mama kabina ate mu kiti ekirala ekyamaanyi presidential advisor era nga ono yalabiseeko ku muzindaalo mu bitundu by'e Masaka. Jjukira nti President Yoweri Kaguta Museveni abadde mu kaweefube ow'okulambula emirimu egy'enjawulo egikolebwa mu bitundu by'e Masaka egigwa mu ttuluba lya gavumenti. Kaakati mu masekkati oba mu kaweefube oyo nga President agenda maaso n'okubeera nga ayogerezeganya n'abantu abawansi ddala ku mitendera egy'enjawulo era abakoze ebintu ebyenjawulo ne gavumenti engeri ebitongole bya gavumenti engeri gye bitambuzaamu emirimu gyabyo mu bitundu ebyo eby'e Masaka. Ate byakomekkerezeddwa oba kaweefube oyo yakomekkerezeddwa lunaku lwaggulira President yasiibudde okubeera ng'akomawo entebe. Omukyala Catherine Kusasira oluvannyuma lw'ebbanga ndowooza ng'abadde anoonya President tamufuna tamutuukako munnange yasazeewo akozesa akakisaako ataako okwogerako ne President butereevu nga taliiko bya appointment ndowooza era nga taliiko na bintu bya jjojuzi lulina luno ate bw'atyo yasobodde okuba ng'akolagana ne MC mu njogere nyangu n'amutomera paasi n'amuwa akazindaalo olwakakutte n'atandika okubeera ng'ate awa ensonga ze mu maaso g'omukulembeze. Jjukira olunaku lw'ejjo President abadde alina akazindaalo nga naawe gwe bawadde omuzindaalo ojja n'oyogera ensonga yo President n'agikwanukula si bya kwogera ate baluwa zigende ew'omukulu obadde ng'ojja ku kazindaalo n'oyogera ensonga yo President n'agiwuliriza then n'akuddamu mu bufunza kibuuzo ku ansa akuweerawo si bya rap. Kaakati omukyalo ono Catherine Kusasira bw'atyo n'ayogera ne President n'amugamba nti naye nkoze bingi nyambyeko bangi naye President ekisinga okunuma nina nyiike President nyina obulumi bwe nina mbeera ntya nga nze presidential advisor wo naye President nga sisobola kukwakisa esinga nga sisobola kutuukirira
chokanga ate ndi presidential advisor nakuwa mufunze ngalinga ategeeza nti nakuwa ntya amagezi. Jukira presidential advisor aba muwabuzi wa mukulembeze. So nga omukyala alajana nti ndi presidential advisor wo naye sina access kutuukako, kitegeeza sina ngeri ya kukuwabula. So president n'agamba nkuwadde appointment munsonyiwe mbadde ngeze nyambadde engatto z'omukulu amuwadde appointment mu Gwomukaaga wakati bajja kumuleeta. So wakati mu Gwomukaaga Catherine bagenda kumutwala alabe omukulembeze olyawo amuwabule mu nsonga ze n'okumutunulizaamu ensonga endala. Jjukira nti Catherine Kusasira abalina amabanja oba abadde n'amabanja emabega mwategeerako n'ebyennyumba wane yali eruwafu nti yatwalibwa banka miliyoni zaali oba 2 plus ezaali zimukaabya mwamulabako ku CBS nga akaaba amabanja nti gamufuukidde amabanja. Obalyawo nga president naye engeri gyekiri nti yalonda ba presidential advisors bano bw'alaba nga bali mu mawulire bakaaba nnyo ebizibu ate naye mujjukire president tafuna nnyo ssente, talina nnyo musaala mungi. Omusaala gwa president gwa miliyoni 3. President bulijjo mumanyi afuna ssente nnyingi. Guli si buli mu buweereza. President w'eggwanga linafuna miliyoni 3. Kati naye bambi oba olyawo abalaabalamu n'agamba miliyoni 3. Ono omukazi mulaba alina ebizibu mu mawulire biri mu bukadde 2 yadde nze yamulonda kansooke mumuggalireke. Omwana Joel Museveni yeyagadde. Abamu muli eyo mufuna ssente nnyingi n'okusinga pulezidenti w'eggwanga. Omusaala gwa pulezidenti mutono mazima. So yaweereddwa essuubi nti bajja si ajja kwetwala bajja kumutwala wakati mu mwezi gw'Omukaaga alaba omukulembeze w'eggwanga Catherine Kusasira. Kyokka ate era mu mbeera y'emu amawulire ge tufuna galaga nti Ronald Mayinja yadduse mu ggwanga. Amawulire ge gamu era ge tukyanoonyereza tukoleko tujje tugakuwe gwe subscribing agasigadde gatulekere gatulaga nti omukulu Ronald Mayinja ye yamazeemu dda omusubi era uniform y'abasekadama balabika bamupimyeko dda size.